Mu tawuni Kaso y'Enyabishirira Kashali North Constituency mu district y'e Mbarara Akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'obuyonjo n'amazzi ka Uganda Parliamentary Forum on Water, Sanitation and Hygiene gye kasiibye nga kalambula amasomero n'amalwaliro ag'enjawulo aga gavumenti okulaba embeera mwegali. Ku lugalo lwa primary school we basookedde abatwala essomero lino bategeezezza nga basanga obuzibu n'amazzi ng'essomero eddamba lirimu tanka emu ate nga ntono. Tubesitine mizi bareeta tanka niyo tuyine hati gakujangahwamu obuzibu niho bukwiziraho. Bagamba nti bawalirizibwa okusindika abaana ku luzzi naddala mu budde obw'omusana ekitaataganya ebyensoma yaabwe kyokka nga n'amazzi ga bidiba. We find that during the dry season we face that challenge where we escort children to the wells, to the dam, and we find it hard because sometimes the lessons delay. Amiza go kutaho kwa gadamu nago muntu buntu nagahenteza yajangu mutatahaho basi nkiba kyakomaho. Monica Nasaasira omusomesa ku ssomero lino agamba nti n'olumu abaana bafuna endwadde olw'amazzi amakyafu ge bakozesa. And even some parents complain because it's not good to take their children to the well, but we don't have what to do. Abakakiiko batuuseko ne ku Ly'amazzi Primary School abatwala ne bategeeza nga amazzi bwe twafuuka otuzzi ekitadde okusoma kw'abaana abawala mu katyabaga. You see, when they are in their periods and they have no water, they need water to clean themselves. Not having enough water at times hampers our education system, because they say like at break time when guys have gone to collect water, it takes time. Ate ku ddwaliro lya Nyabisira Health Center 2 abalwadde n'abasawo nabo bakaaba kyekimu. Ushanga omweto akahirwaro sine na mizi go kunywa tukikaye batereze embazi yo kumatsa nabwe turonde kitwamise cyubura tumara tutie embazi kandi kindi ntikana hirwaro omushanga omushahari omudye. Fiona Bikwatsi akulira eddwaliro lino agamba nti nabo balina tanka emu nga n'olumu amazzi bag'ekimira. You have to go early so that the cows or any other people, any other person have not yet that water and fetch that water for both the facility and for our residences to use at home, cook our food. Abatwala district bagamba nti newankubadde bakyalina obuzibu bw'amazzi ku malwaliro n'amasomero ag'enjawulo naye bakola ekisoboka okulaba nga ekizibu kino kinogerwa eddagala ery'olubeerera. At least a big number of schools have tanks where they can collect water, harvest water during rainy season. But this one becomes dangerous when it is dry season. Okusinziira ku bakakiiko bazudde ng'ekizibu ky'amazzi bwe kikyali ekinene kw'ossa ne kaabuyonjo okusinziira ku muwendo gw'abantu ababikozesa. The standardized school ratio for the latrines, which is 1 to 40, is not yet being met in some of these schools. You still find 1 to 60, and so the stances are not adequate enough. Ono we basabidde gavumenti okusituukiramu mu mbeera eno mu bwangu. At the moment, we have seen government having some wonderful programs, but among the priorities the government should give, a big priority, water provision should be given a priority. Ebbula ly'amazzi kikyali kizibu ky'amaanyi naddala mu masoso ag'ebyalo ekitegeeza nti gavumenti ekyalina n'okuluma n'ogwengulu.